Right Honorable Nabanj to come on ground and give the facts and do some investigation about the scene that they have told her. The landlords, when they reach there, maybe they overcried and told her some lies, which she has no proof, and she has supported them. So we are shocked actually to hear some words from her telling. Talking with news reporters that we are not tenants, we are brokers. So we oppose with regulated that we are tenants, and those are tenants that they are chasing them from their shops. You cannot chase someone who is not a business, a tenant. It is meaning that he is chasing the tenants from his building. You cannot chase the people who are moving, the vendors. So we call upon the government agencies, we call upon the CIDs, we call upon the Attorney General to come and involve in our matters. So we are crying, people are crying, we have been charged we have been charged rent, and the increment has been made several times. Actually, they are not even follow the law. The law says you should at least increase one time a year, but for them they can even increase more than 2-3 times. Owekitiibwa President kwatagana n'omukyala Helen Kichoncho amanya kiri ku ground, akimanya kiri ku ground kubanga yatuuka si kufeffeka naye n'abapangisa abalala abatali ku kifeffeka baagala batanye kati gundi yaffe mutuyisa ababuloka naye nga buloka ki alina license akolera mu gundi mu kizimbe kyo n'otamugoba. So twagala olukiiko lwawamu balugenda kololo. Owekitiibwa President omusuubuzi yenna gw'onoolonda ati random ajja kubuulira amazima. So bino bye byonoonye ekifaananyi kya gavumenti, ebintu nga bino buli wetutuuka mu office nga tezikola ku nsonga kuggwawo mu ddiiro nga tezirwawo batukooyesa tutuuke tupondooke. Guno omulembe gw'abavubuka ate guno omulembe gwa gavumenti. Abakyala tutembeetebwa, President yatuwa olwaganya twogere, tuli bakyala era ndi mukulembeze w'abakyala, voice of the voiceless women traders abatasobola kwekubira mulanga. Nze nasalawo. So Owekitiibwa President abakyala tebatera kulimba. Tulina obujulizi eno kiriya baaga myaka mukaaga ku kizimbe kya mukulu Kitandwe, nsasula license, nsasula rent n'amasannyalaze ageekanamye, ate nga wali wayisa directives nti tulina okusasula amasannyalaze buli omu g'akozesezza. Kijja kitya nga mpa emitwalo 9 mpaka kadde kamu plus. So Minister of Energy tubeegayiridde, UCDR byonna tubeegayiridde, mutubuulire amasannyalaze nga n'omuntu wa factory tasobola kuwa mwezi kakadde. Ffe tetulina byuma. Omukulu Mr. Kitande wagamba yo kibizimbe bako biriko abeekyalaani. Bano abeekyalaani abaliko batunga ngoye zaffe abasuubuzi leero luyulisi tebakola. Ebyalaani biri eri mu kiyembe, ate ebizimbe byo tutandika obikoleramu ssaawa emu ne tuvaamu ssaawa. Omukyala Nabbanja nze namuyinza okutwaliza wamu, omutima gwange gwesiseemu nnyo. Nengamba why should a woman talk like that? Yayogedde bubi nnyo okutuyita babuloka. In fact, she should apologize to us. Tetuli babuloka, tuli basuubuzi abagezaako okukulaakulanya eggwanga. You're not going to wake up and say that you don't even have time for us. Nze mu speech ye nawedde agamba nti bakooye embeera ezitaliimu makulu. Bakooye issues is useless. They should devote time, they should have time for only useless things and sing eggwanga. Meaning nti abasuubuzi ensonga zaffe tezirina makulu. But really, abasuubuzi babenzawo ekibuga. Bye twogera kati by'ebigo by'abantu kubanga n'ebbaluwa ezaagoba abantu teziriiko. Attorney General yatunula mu mpapula ezo ne tulowooza nti ye nga bwazze agenda kukwata ensonga zaffe bulungi era nga tuli basanyufu nti bonna weebali. Naye kyatwawunyisiza te Prime Minister we yatudde n'abagagga yatudde yekka. Abo bonna yabazingidde eri. Ntwala okwebaza kwange eri Madamu Kichoncho, ntwala okwebaza kwange eri RCC Mwalimu Mawuya. At least bo baakolako. Naye bano abazigadde mukyala Nabbanja ebintu wabikyusizza era kati tekitegeera y'ensonga lwaki tuli wano.